Okay, amacha amalungi gwe agenda maso kubanga okyekumide ku TV wasuzo utya ensonga zikutambulira zitya yo abaye bwakedde butya yonna ajosinzirira okutulaba Edmark Junior waswa okulabanga ensonga zonna nzize ensonga zonna tuzitanye bulungi nnyo ku Lwamunywanyi Asha nabikolo atagenda maso banga atabirawo atawanyizibwa mukaawo era tusaba omukama akingirize ensonga zonna azigere maso banga ate azikutambulira bulungi nnyo nawe ali mu kiyegu agere maso banga ate otawanyizibwamu obulwadde obutali obulala nga munywanyi tugera maso banga ate kusaasira wamu ne GTV ate nawe agere maso banga ate oli mu ssanyu anange oba ne GTV atugenda maso banga ate nawe tukuyoza obagenda maso banga ate otuka kukula mwe nabali bizibeta bimu tutunyolwa namwe amwe nabagenda maso banga ate tebitambula bulungi sibirungi anamwe tuli kusaidia mwe oba olya mu mbeera emu oba endala nakura Friday, it is a fresh Friday, nakura Juma omusibi ensonga zonna we bagenda maso banga atozitanya kale atuberawo kuva ku Monday paka Friday okulabanga bituntu kitanya bulungi kuva ku saawa emu paka saawa 3 tuba tuguse okubanga ensonga zonna atuzitanya bulungi yonna gyotabadde gyotageze maso banga atotuuka GTV ebetuseeyo okulabanga ekwetera byonna byogenda maso banga ate owulira oba olaba wano butereevu nakulwalero nga bulijjo tugenda kubanga ankutusako empapula z'amawulire bigenze maso banga tebifa mawulire then traffic updates zonna ensonga ngenda maso banga atenze kutegezaako kawa then ne current affairs na biche bigenze maso banga tebifa mu ggwanga Uganda byotabadde byotategedde ogenda kubanga obifuna wano ku TV abanywanyi agenda maso banga ate okyekomide ku TV. If you want something to be done, you have to do it by yourself. Gwe nga oyina kyoyagala kikolebwe kigwe gwalina okukyekolera togamba nti anti nze producer umara ajja kukinkolera nedda naye ayina ebibye so togamba nti nze producer Asana ajja kukinkolera nedda naye ayina ebibye so eyo blame game ate gundi tojja kukituukako paka nga okyekoledde nga gwe oyagala kusoma oli oyagala kusoma toyina fees biki nti mama ajja kumpa nedda in fact kati mwaba senior 6 tose mu senior 4 oli staka gundi ajja kunyamba teri agenda kuyamba okoleka gwe ng'osituse nova mu comfort zone webase wetazeko blanket oli ku TikTok osireyinga ogamba gundi ajja kunkolera gundi ajja kunyamba teri agenda kukolerera nga gwe teweyambye teri agenda kufaako nga gwe tewefuddeeko kitandika naawe buli kimu kyoyagala mu bulamu okukituukako it starts with you. If you want something to be done, you have to do it by yourself. So no azeze ensonga azembadde njagala okutegeezaako munywanyi va mu buliri atenzo ogenda maso banga kutegeeza obudde bwakedde dda agenda maso kubanga atokola ki ova mu bikunta tewali biseera bilala amunanyi ensonga zonna kubanga olunaku lukedde olunaku lwa Friday mbeera nnungi nnyo kuba titonye so baako kyoyiya baako kyokola ate ekigendo ogenda maso banga ate akiyamba ekitundu kyo akiyamba ensi yo kiyamba famire yo nakugamba nti buli gyokoma okwebaka bangi boba webakidde buli gyokoma okusirika bangi boba osikidde buli gyokoma ogenda maso kubanga gwe olirauze oliawo natambula totambule bangi bo making okubanga nabo balirauze so no amanyigo
gemanyi g'omulala obuvumu bwo omuvumu bw'omulala so tusituke tugire maaso ngate tusituka tubaako kye tuyamba tubaako kye tutandika okulaba ng'ensi yaffe n'ebitundu byaffe ne famire zaffe gye tuva byonna bigera maaso ngate bitugamirwamu ate nga bifuna ekyo kye tuteekeddwa okugenda maaso nga tukaki tuvaamu so n'embeera efaananako etyo munzikiriza essaawa eriyemu n'eddakiika 17 zokka era mba ngenda mu maaso okuba nga ate mu kaseera kano ngendako mu mpapula z'amawulire ate then oluvannyuma tubambage n'ensonga endala. Okay, kasitolaba ensonga ezo manya tuba tugenda mu mpapula z'amawulire straight away wano nkutebukedde ne monitor olunaku no olwaleero Friday naku z'omwezi leero Friday naku Friday naku z'omwezi ziri 13 omwaka 2026 owulire ekivudde ate mu bukedde olunaku no olwaleero ebize muteeka ly'obufumbo kiki ekize muteeka ly'obufumbo mwabafumbo ogenda masuba nga togola bukedde ate bukedde akulambike butya biki ebize muteeka ly'obufumbo tokkirizibwa kubeera na DNA ya mwana wa waka nga tofunye kiragiro kya kooti tokkirizibwa kubeera na DNA ya mwana wa waka nga tufunye kiragiro kya kooti byonna bukedde olunaku olwaleero ali mu birambika weegulire bukedde ensonga zonna zijagenda maaso gazo kutambulira bulungi ebyavudde mu bigezo bya senior 6 bifulumye olwaleero mmwe abayizi ba senior 6 abasomesa ba directors abazadde mugule bukedde ogenda maaso kubanga atotegeera kiki ekyagenze maaso kubanga ate kifulumira ekyagenze maaso kivaayo omwana yakoze atya masomo kyagakoze obulungi n'embeera yonna efaananako bwetyo kubanga bagambye wano mu bukedde ebyavudde mu bigezo bya senior 6 bifuluma lunaku lwaleero bigera fuluma saameka n'embeera efaanaganako bwetyo wano mu bukedde olunaku olwaleero era namwe abayizi n'abasomesa ne badirectors ebibuuzo byammwe ebibuuzo bya senior 6 bifuluma lunaku lwaleero bwatu bukedde akikoze ki akijjeko akawuuwo nga tweyongeddeko mbaleese etteeka ekkakali ku bakazi teeka ki byonna obukedde olunaku olwaleero ensonga zonna zijagenda maaso nga ate zikutambulira bulungi munywanyi naawe ogenda maaso nga ate onyonnyoka oli mwana wa buwala oli mukyala oli ani etteeka ekkakali ku bakyala balireese bwegulire bukedde osome etteeka ekkakali eryo baleme kuyisaamu mu maaso baleme genda maaso nga tubakola ki bakuyisaamu lugaayu okuba omukyala kabina n'okukwata byonna ogenda kusibwa emyaka 3 ogenda maaso okubanga ate okwata ku mukyala abavubuka abagenda maaso okubanga ate mwine empisa ezembi bukedde egambye era ekirambise wano gwe kasita bakukwata ng'ogenda maaso okubanga ate okuba mukyala kabina n'embeera efaanaganako bwetyo ogula bukedde byonna emyaka egyo 3 gyagenda maaso nga osibwa emyaka 3 okay byonna babirambise wano okukwata akatambi akamuno nga ali bukunya ojja kusibwa emyaka 10 mwabagenda maaso bagati mukwata simunyoteka ku TikTok ota ku YouTube wane ebiringa ebyo WhatsApp bajja kusiba emyaka 10 n'ebiringa ebyo bukedde ebirambise wano eno etteeka eryekakali balireese nga tweyongedde wano eno ebya Iran, America, Australia ne Turkey zongedde okuyiwa ebyokulwanyisa byonna bakubye wano eno ennyonyi ziri ennyonyi ennwanyi byonna mu bukedde olunaku luno olwaleero okay nga neeyongeddeko wano eno muka Rwasa
amututte mu kkooti lwaku okay mukarwasa amututte mu kkooti lwaki amututte mu kkooti n'embeera efaanaganako bwetyo Rwasa bamukubye wano eno nga munnanga atunula bwatyo ng'atabitegeera byonna obukedde Olunaku kuno olwaleero amwegulireko ate otegeere ensonga zonna. Paalamenti ereese etteeka erisiba abasajja abakwati Paalamenti ereese etteeka erisiba abasajja okay teeka ki n'embeera efaanagana bwetyo gulabukedde sijja kumalirayo kubanga akodera mu luyimba taluwoomya gulabukedde ensonga zonna azijja kukutambulira bulungi nnyo nga neeyongedde waneno mpisaamu lukwakwayo ebya senior 6 bifuluma leero balambise waneeno ensonga zonna okay nga neeyongeddeko akadini nga neeyongeddeko waneeno Premier League okay mu byemizannyo bakubye waneeno Premier League bakubye wano kumpi Premier League byonna emipiira egirina okubeerayo na buli kimu byemizannyo omukulu ajja kujja nabyo Julius Sentumbwe ajja kuba bategeezaako ab'emipiira batulengeza wano Guardiola nga kutte ku ttama ate nga Michael Arteta awaga agamba kyekyo byonna omukulu Julius Sentumbwe ajja kubanga abikutuusaako. Barcelona bakolaze Barcelona kikyezzaako n'ebiringa ebyo byonna Sentumbwe Julius mu sport wali ku bbiri ajja kubanga abikutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Kale ndowooza ebisinga bungi bya mipiira waneeno ebisinga bungi bya mizannyo byonna bya mizannyo Lidia wano eyawaka Lidia ffe eyawaka bagirambise mu eri mu bukedde Olunaku olwaleero kati byonna minisita alagidde ki byonna bukedde abirambise ow'Olunaku luno olwaleero. Amakampuni gakubirizibwa ku nnimi makampuni kino ebiringa ebyo mu bukedde Olunaku luno olwaleero. Mpisaamu buyisa okay byonna bukedde ensonga nyingi mwezi wano gulabukedde ogenda maaso kubanga ate okola ki otegeera obukulu bw'ennaku 10 ezisemba mu Ramadan. Obukulu bw'ennaku 10 zino ezisemba mu Ramadan zonna bazirambise waneeno obukulu kiki ekiri mu nnaku zino ezisemba 10 eza Ramadan batulengeza nene empombo ziyitiŋŋana era buli kimu bwekiri kigenda maaso kubanga ate kikola ki kitambula bulungi nnyo. Gulabukedde ensonga zonna ogenda maaso kubanga ate ozitegeera bulungi nnyo bwekityo bwe kiri mu nzikiriza ate nve mu bukedde ate nsalekereje ndeko mu Daily Monitor w'olunaku luno olwaleero. Daily Monitor agamba ki why malaria is on the rise. Lwaki omusujja gw'ensiri ate gukoze ki ate gweyongedde byonna babirambise waneeno ojjagenda maaso kubanga ate osoma ku Daily Monitor otegeere omusujja gw'ensiri guva ku ki n'embeera efaanaganako bwetyo byonna wano mu bukedde rather mu Daily Monitor. Bobi Wine guards face dismissal from police. Abaali bakuma Bobi Wine munnange bakugobwa mu ki mu police bannange n'embeera efaananako bwetyo byonna babirambise wano mu Daily Monitor. Man celebrates court ruling on broken marriage promise. Okay byonna nzikiriza nkutegeeze biri mu Daily Monitor. Government reports surge in malaria prevalence. Kale byonna wegulire Daily Monitor nakugambya kodira mu luyimba taluyoomya bwogenda masula nga ate okyesumirako naawe osobola okukitegeera bulungi nnyo ate nga ate byonna bikutambulire best. Medical laboratory graduates in dilemma byonna batulengeza minisita avunanyizibwa ku byenjigiriza bamukubye waneeno ng'ensonga zonna akutte ekitabo medical laboratory graduates in dilemma byonna babirambise wano mu Daily Monitor w'olunaku luno olwaleero. Digital hub offers lifeline
2 Butabika hospital patients byonna babikubiye wano bwekitya bikimu kyatambudde kitya nembeera efaanaganako bwetyo so no nziruziruka kwa reactions as Fort Portal moves to evict vendors to evict vendors. Reactions as Fort Portal moves to evict vendors. Bakubiye ekifaananyi nga balaga abatundira ku nguudo n'embeera efaanaganako bwetyo wano mu Daily Monitor. Why daily attendance has dropped in primary schools. Arachi omwendo gw'abaana ogusoma gukoze kigukendedde ate mu primary so byonna babikubiyewo wano mu Daily Monitor mwegulireko buli kimu kikutambulire ate bulungi. When journalists speak one W from the 5 W's and H. So back to naddala abajournalist bannamawulire ensonga zino zibakwatirako ddala era n'amateeka ne ethics byonna wano mu Daily Monitor olunaku luno olwaleero byonna babirambise bulungi nnyo. Kampala floods Kanyoka float bakubiyewo ka kantuni waneeno nga kali ku mataba kagenda masaba kaseyeya Daily Monitor byonna ate birambise encha yolunaku luno ate olwaleero. Kampala men are not that bad. Okay mbakubiyewo omukyala omunyirivu nga agenda masaba nga nnyonnyola lwaki abasajja b'e Kampala si babi n'embeera efaanaganako bwetyo. The bar was on the floor and he still dripped over it. Anyway byonna bikubiye waneeno n'ensonga zifaanako bwetyo gwe ayagala okumanya ebifa mu Daily Monitor mwegulireko. Flooded streets and floating assets byonna bakubiye waneeno nakivubo bakubiye nakivubo channel swimming at owners risk byonna amazzi amataba gali mu kibuga Kampala babikubiye waneeno nga mu Daily Monitor. Bw'onoogenda masubanga nga ate omusomako buli kimu kijja kutambulira bulungi nnyo. Kale munsikiriza ate katono nnyo kyesigadde mu Daily Monitor. Kampala is giving New York. Kampala is giving New York. Okay byonna mu Daily Monitor. Okay byonna babikubiyewo wano Daily Monitor munyuvu nnyo. Innovation where every organization's future relies bakubiye waneeno innovation bakulengera AI byonna mu Daily Monitor gwe agenda masoma nga atotegera innovation kyeki n'embeera efaanaganako bwetyo mu Daily Monitor. Investing in identity when Uganda's heritage sector opens for business byonna bakubiye waneeno heritage ez'enjawulo n'ensonga ezifaanako bwezityo wano mu Daily Monitor. How sugarcane growing leaves Basoga vulnerable. Byonna mubukedde brother mu Daily Monitor against masuba nga ate byonna abirambika. Over 200 learners stranded as fire destroys dormitory. Okay bakubiye waneeno nti abayizi abasoba mu bibiri bagenda masuba nga ate embeera tebagitegeera olw'oluvannyuma lw'omuliro gwagenze masuba nga ate gwonoona dormitory. Kale bagikubiye waneeno nga yonna esaanyewo dormitory y'abayizi ate essomero ki n'embeera efaanako bwekyo byonna mu Daily Monitor. Kale Daily Monitor ndowooza munzikirize naye mugende masuba nga ne muwuzika olw'embeera yakadde nti naye mwegulireko buli kimu kijja kutambula bulungi. Bakubiyemu bingi nnyo bingi mu ebiri n'ebyemizannyo byonna mwebiri. Julius Sentumbwe ajja kubaali bategeezaako embeera nga bwe yagenze masuba nga ate etambula weekend nyuvu n'embeera efaanako bwetyo. So no dakika ziri 30 ezigenze masuba nga ate zeegana essaawa emu. Mbadde nsoma Daily Monitor ne New Vision mwegulireko otegeere ebigenda maaso nga atambula mu ggwanga Uganda okosa n'ebweru w'eggwanga. Naye abayizi ebibuuzo byammwe ebya senior 6 bikomawo leero. So n'embeera efaanagana bwetyo munzikirize nkole mu buli katono nnyo ate nkomewo n'emboozi zifumbekedde mu ggwanga Uganda mu bitundu bitaliimu gy'otabadde byonna GTV etuuseeyo okulaba nga ensonga zikutwako mu ddiryo mu ofiisi yo nawona w'osinzirira ogenda maaso nga ate otulaba munywanyi tovaawo.
mukaseera kano kennyini wetugenda okutegerera ate ebyagenze maaso kubanga ate bitambula mu ggwanga erya Uganda wonna gyotabadde gyotagenze maaso kubanga ate otuuka byonna GTV etuuseeyo okulaba nga ensonga zonna zikutuukako bulungi mu ddiiro ly'omu ofiisi yo na yonna gyogera maaso kubanga twasinziira nga ate otra munzikirize mu current affairs Dr. Kiza Byesije ne Aj Obed Lutale wamu ne Captain Denish bagenze maaso kubanga ate bakumawo mu kooti era omusango ogwavunaanibwa gwagenze maaso kubanga ate guwulirwa olunaku lwabadde lwaggulo era nga omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ogenda maaso kubanga ate gubavunaanibwa gwageze maaso kubanga akola ki guwulirwa olunaku olw'eggulo era nga bano bawozesebwa mu maaso g'omulamuzi wa kooti eno Emmanuel Baguma mu kooti enkulu Baguma yagenze maaso kubanga ate abeera mu musango guno ajjukira bulungi nnyo bagenda maaso kubanga ate basibwa olw'okulya mu nsi ate olukwe so nno producer agenda maaso kubanga ate atuwa ku maloboozi ago nga tulaga biki byagenze maaso kubanga ate biva mu kooti enkulu ate n'omulamuzi Emmanuel Baguma nga bali mu nteekateeka eyo then tukomewo n'ensonga nyingi nnyo tuguse byonna wano ku GTV. Some statements of witnesses. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 witnesses. They purported to serve statements of 6 intended witnesses. That was around 6. And again, from their index here, they indicated witness A, witness B, witness C, D, E, F. Again, appeal for perusal. This of 2026. Out of this application, email, -ENC, and government. It was not what constitutes full disclosure. Because they are coming to me to say, allow us to disclose it. So the flash disk containing forensic analysis reports and also another flash disk. These two we take a right. You have been extending elements, as I said, and you are extending magnanimity to the prosecution, to the detriment of the accused persons. Judge has no absence. I am extremely concerned, Judge, about continuing to dismiss our concerns of lack of evidence. I've said I have listened closely. They have all said there is an application, but the application again comes to the correct. Clearly, you haven't
very carefully listened as you claim to say. I have listened. Because what has been raised raises the question of whether the application having been made and having been fixed. The application and then receive start with this one. If you continue proceeding this way, maybe we shall just stay at home and judge us in your absence. Preliminary seniors application 101 of 2026. Uganda versus current Dr. Elizabeth and Agakoze are also going to shortly at Ebola, the initial year. My Lord, my Lord, I'm sorry, we have to call it. So which one? Which one you want to proceed? The question is, when then is even service? Okay, atebo abannamateeka ba Dr. Kiza BSJ Kifefe okuli Salongo Elias Lukwago omukyala amanyikiddwa nga Martha Kaluwa ate Aaron Kiza Frederick Mpanga n'abalala balaze obutali bumativu naddala ku ludda oluwaabi nti era ensonga zibagenze maaso banga ate balagana ddala abajulizi bagenze maaso banga ate bagamba mu kooti nti babadde baagala kujulira naye nga tebaagala kweraga ffeesi zaabwe kuzijjayo oba okutegeezebwa oba okutegeeza nti bano bagenda maaso nga ate bajulira so nno boogedde ebigambo bibadde bingi nnyo era kyebagenze maaso nga ate bagaana naddala bo bannamateeka ba Dr. Kiza BSJ Kifefe era nga ensonga eno bagenze maaso nga ate bajogera mu kooti nti abajulizi abagenda okuwa obujulizi ku nsala ey'omusango nti tebagenda kutegeerebwa kyakwe bangi nnyo naddala Dr. Kiza BSJ Kifefe era embirizi twamulabe nga zimuva ku mutwe ne balooya be so nno ne bagamba ensonga eno ng'ate tetambudde bulungi so nno buli kimu ate producer kakituwe tugende maaso nga tukitegeera bulungi nnyo. Having the applications fixed to what we are calling supersonic speed, where the judge even orders service. Ordinarily, I would say the judge is doing very well to get speedy here. But how come in our more than 6 applications, he has never fixed on his own issue the applications for the defense, the way he is fixing applications for the prosecution? We have been to the cells and we have witnessed them being served. We have also discussed with them because we didn't have instructions on the application up much when the court now see whether the timelines have been complied with. And we had not been served. Our clients had not seen the application. And my colleague here, Olunaku, received the documents in his chambers after 6:30. Most of the advocates were not even aware there was such a document. So naturally we protested because what is now coming out. aba state bano kooti yabalagira obutasukka nga 3 omwezi ogwokusatu babenga batuwadde obujulizi bwabwe bonna bwe bagenda okuleeta mu kooti naye n'okutuusa olwaliro tebannabumanya bajja babuleeta mu biwagu ate ne bwe twatuukira nga 3 tebaali tebatuwadde na bujulizi bwonna kooti bwe yali ebagambye otuwa kitwewunyisiza bwe tusabye omulamuzi abakangavule ate n'atandika okugira ati n'abuzaabuza nga bamenya ekiragiro kya kooti. Ekyokubiri kwe kuba nti again batwewunyisiza mu lunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 11 baataddemu application oba okusaba nti kooti ebakkiriza abajulizi baabwe 6 abakulu be baagala okusinziirako okugamba nti Dr. Besigye yali ayagala kutta mwami yoleka okutta Museveni nti abajulizi abo baagala banawamijulizi nga mayembe omanyi ejjembe libakwekakweka nebyogera kati litegerekeka so bagenda kuba bujulizi batyo bikyatulemye okutegeera naye ekitwewunyisiza ennyo nti jaji ye yalagidde kirakawe
bwasavinge nga disitulikiti yeyina okusavinga eze waffe mulofa mbabire esisaawa zisuse ne mu 12 balooya balala nga tebabawadde naye mulamuzi atuukisa obwaliro ng'ali redde ogamba nti application egende mu maaso nga ofuusi babadde tebalijjegenda kumanya kubanga application bano bagikwese ne bagireeta kiro ate nawano naffe bagituleeteddewa kakati byonna bibaddewo sakubadde tekuyinza genda mu maaso kooti nesalawo nti basavinge Dr. Besigye era bamusavinze abajulizi abo tebaali baleeta bayimire mu kabuli wali tubabuuza ebibuuzo bategerekeke nti yono negundi era nga beboogera bibino lwaki baagala okubakweka ekyo tugenda kukiremerako nnyo nesekulemerako abajulizi baba boogera mazima bajje bategerekeke tetugenda kwogera na mizimu nti gyegireeta mbabuulidde kino nze ebyo nali mbirabyeko nti abasawo abaganda bebakola amayembe negadde eri mu kasolya negoogera babuuza jjajja ogamba ki ayogera ejjajja kakali tugenda kubeera ngaawo omujulizi tategerekeka ekifaananyi kye tekiriiwo amanya ge tegamanyiddwa wajjabeera nebyakola naye ng'ayogera Besigye yagenda nakola ebyo tetugenda kubiikiriza oyo katemba. Ze nno ze ensonga ezagenze maaso nga ate zibeera mu kooti enkulu olunaku olweggulo. Dr. Akiza Besigye Kifeefwe yagenze maaso nga ate asimbwa mu kooti n'abalala okuva oluvannyuma lw'omusango oluvannyuma lw'ogenda maaso nga ate bagakigambibwa nti bagenda maaso nga ate balya mu nsi yaabwe olukwe era nga omusango akuddamu okuwulirwa omwezi ogujja. So nno byonna GTV ejja kubanga ebikutuusaako bulambirira wabula gwe gyekumeko bwekumizi buli kimu kijja kutuukako bulungi nnyo. So nno nga twengeddeyo mu nsonga endala kyekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics WBOS nga kyegattira wamu ne banywanyi baakyo okuli Global Fund, World Health Organization, Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu n'ebitongole ebirala byegasse wamu okutongoza ebyavudde mu kunoonyereza kwa lipoota ez'enjawulo nga kuno kwekuli omusujja ogw'ensiri era nga Honorable Lugoloobi bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nti kirabise nti omusujja gw'ensiri gweyongedde mu baana mu Uganda mu kiseera kino eky'emyaka 5 era bakola bukubirire butassa mwoyo okulaba nga ensonga zino eno bazirinnya ku nfeete. Alipoota eno yagenze maaso nga ate efuluma ngeragira ddala nti omusujja gw'ensiri gweyongedde mu ggwanga erya Uganda ddala mu baana abato. So n'ensonga ezo katisa producer ate atuwe ku maloboozi twongere ogenda maaso nga tunyonyoka ensonga ezimu oba endala. Kiraze bulungi nnyo nti mu mwaka 2009 malaria prevalence malaria asobola okuggwaawo ensi nyingi eziri mu tropical region eziri ku equator nga kakati tezikyalina malaria yenna nga zalinanga malaria naye nga kakati yaggwaawo naffe ekyo tusobola okukikola malaria ono naggwerawo ddala mu Uganda. Been improvement in malaria prevalence from 45% to 13%. Although we see a blip from 2019, which was 10, now it has gone up a bit to 13%. Another aspect we have seen in this survey is that the access to ITNs, insect-treated mosquito nets, has remained stagnant at 56%. The rate where we were in 2019 is the same. So what is the problem? Yet we know the Ministry of Health has been giving mosquito nets and has been campaigning. The indoor spraying, yesterday in those 20 districts, but not sufficient. But so we have seen where those interventions have taken place, malaria
incidences have remained high, especially in Lango. Whereas these other highlands like Gezi, you've seen they have the lowest malaria incidents with no mosquito nets and what have you. Low usage of mosquito nets. So there are so many combinations of things that policymakers need to look at to address the malaria issue. Next Thursday, we shall publish a monograph of orphans and other vulnerable children.